Nintandika kula era natandika ku verse. Mazima ndago mutima omutima gwa zaabu mama wo ebikolwa nfi okukola buli kange ne kakuwa nfuke balo mugamba mutya kansubire ate ebitambula nnyo olwaleero ndine musajja wange Azizi Kasujja oba erya ssente yinnya ki agenda beera nga bitubuulira nkulowoozaako hitmaker ono ye mutuufu eyawandiika oluyimba nkulowoozaako oluyimba lubadde lutambula wiiki yonna nga bagamba Eddie Kenzo yakubye oluyimba mubira ebiwangi nnyo so kati ye ssaawa ate eyaluyiiya omutuufu ate twogere naye atubuulire kituufu eyaluyiiya kituufu yadda mu kava kituufu Eddie Kenzo yalumugulako ekituufu kyeki bwendi naye olunaku olwaleero naye nga mbajjukiza nti tuli ku Silver Back Launch akafo osobola okuleeta omwagalawo ne mulya ku sente akaseeneekerevu kasawundi kawo kaba kalungi nnyo ebyokulya n'ebyokunywa we tuli mujjeeyo eri yonna yonna ne mugamba si mulyango abantu tantenguye najja ate tubeere waya mu Kacumayi TV kwoli naye nga n'abali ku Kyamuka TV ate mbatumiddeko Kyamuka TV tugenda mubaleetera ate naye atuwa emboozi ye entuufu Kyamuka TV mujajjira bulungi nnyo tukwaniriza ogamba oti ndi bulungi blaza ogamba tese amanya geego Azizi Kasujja oba Kasujja Azizi byonna byebyo agakola sente amanya geego lwaki abayimbi ba bandi oba music oyo mwe temukyusa amannya kwetuma gali galaga muffin kiri ku style nno nze ndabanga okukyusa amannya ge omanya amannya kitegeeza kintu kye baba bakutuumye obeere kati erinnya Azizi litegeeza powerful beloved respected kati siyinza kujjako kintu ekyo muzeeyi wange kyeyannondera mbeere kuba ya kintu powerful beloved respected oluganda waziza zioni nedda ndo simanyi naye okufaanagana si luganda bangi ozaalibwawa zaalibwa Bukoma Nsimbi Tereevu music ono namuyingira luvannyuma lw'okumaliriza okusomako we nakoma okuva obuto nakulanga nnyimbirira naye music omuyingira serious gumanya nti mumazeemu emyaka kati egiwera 7 buli ayimba agamba jjajja yali muyimbi mu kyakikwaya kojja n'ayimbako bibiina by'abakyala okuyimba kuli waka naawe nze waffe siwulirangayo munnange ate ayimba nange Katonda yakyuzinga nze ndowooza n'akimpa mu famire eyo emyaka 7 ofunyeemu ki emyaka 7 lubadde lutalo lwa kustrugglinga kutoba sina kye namufunyeemu emyaka 7 nyinza okugamba nti libadde essomero nsoma ndongo nsoma bulamu mbadde mu training kyenyinza okugamba Jona hello wanji njekiriwo kati kamalova mwitavi mukubire okay freestyle kachumbali bwetu sente zituyiro zigoba tenga zigoba sente so kakati obadde okyatunyonnyola emyaka 7 obadde osoma ndongo ogikuguseemu singa sigikuguse ne badde nsobola okuwandika oluyimba nga nkulowoozaako ekyo kikulagi nti kati njikuguseemu bwolowooza okuwandika oluyimba nkulowoozaako so atandika endowooza ku luyimba nkulowoozaako waluyiiya ddi era oluwandiika ddi kulowoozaako ate ye munnaisa amwandikira Kampala nali just ngenze kulaba ku maama nali mbeera Kampala naye nga ngenze mu nnyendo mu nnyendo bayita Mukasana maama wange wabeera nga ngenze omulabako nalimalayo wiiki emu kati nkulowoozaako namuwandiikira waka mu nnyendo ku mulyango bulungi nnyo nagenda okulya nga oluyimba luzze
nenkwata peni n'ekitabo nenkwata n'essimu. Bwe mba mpandiika nkozesa nnyo essimu ne peni n'ekitabo bingi byesinza kunnyonnyola ebibeerawo awo. Ntandika okuwandiika mazima ndaga omutima ogwa zaabu mama. Katonda kuba kati abantu bonna beesunga awo. Omuntu gwe waliyimbako kituufu yaliyo ng'era reality mu kaseera ako bwagenda mu kyalo wawulira ng'omutima gukulumira n'omulowoozaako ng'akyakudingisa. Nalina kati ate saalinze yali mukwano gwange, yalina omuwala ng'amwagala nnyo ng'abeera Dubai naye nga amupoloosa, omanyi kibaita okupolota, okuperereza ng'agaanye. Kati nanyumiza munanga naye banaziza omuwala yambonyaabonyeza. Kati nze mu kukiŋŋamba kuba nze ndi kompooza, ate nze nenkifunamu luyimba nenyingira mu bigere bye, kati nembeerawo nga kindi ku mutwe, kati enkeera waalwo nga naye nno nsukka nnyimbe ku kino, ate kwe kutandika okukompozinga oluyimba kulowoozaako. Tewatwala na budde bungi. Emabegako wali oyiyizaako ku nnyimba endala era nga gye ziri zifuluma? Empitirivu bulungi nnyo. Nina oluyimba omunaku lwafuluma dda ku mabega eri. Eno nsi y'abanene bokka mwetuli, omunaku ng'afudde bwe luli. Nina oluyimba lwe bayita nga wadde waayisa emyaka mami naye totya nnina okuwangula. Nnyimba gye ziri Katonda w'oli, gye ziri empumu, ennyimba gye ziri nali naziwandiika gye ziri nnyingi. Nintandika kulay era natandika ku vaasi. Mazima ndaga omutima ogwa zaabu mama wo, ebikolwa nfuye okukola buli kange ne kakuwa nfuuke balo, kwagala kuli eno kunsumbuwa naye. Ntandika okuwandiika oluyimba. Olumala wagenda mu studio ki? Nagenda mu studio gye bayita DMS. Era oluyimba olwo nalukola versions 2. Waliwo version yasooka eyo gye nakolamu video eyo gye baazuukusizza, ate ne David n'alukolamu version endala eyo Eddie Kenzo mwe yakoledde owa DMS. Eyo version Eddie Kenzo mwe yakoledde nange era nduyina mu version eyo, era twatwala data najjamu bujja malowoozi gange nateekamu agage, yakolera mu version ey'okubiri. Nduyina mu version zezi eri gye wakolamu video ndala nene eya Eddie Kenzo nayo yiyo nga kunnyonnyola bulungi obitegeere kuba biyinza okubuza ogenda bitegeera. Bwe nakola version esooka eyo ey'akavidiyo akukola bakatrending nga kebaazuukusizza. Kati naye sinakola video nga nkoze audio ne producer owa DMS waali awo. David bwe yajja n'awulya audio gwe tukoze naye n'agamba nno nange kandukube mu nkuba eyange zonna nenzivoisinga. Luli nali maze oduvoisinga oledde oluyimba ne lumunyumira n'agamba nange kanduke n'aluddamu nalwo ne nduvoisinga olwa David. Kati nenzikwata 2 naye nze nanyumirwa nnyo luli olwoli olwasooka eno version eya David nga nnungi naye nga nfiiringa nnyo luli. Kati bwe neŋŋamba nina ennyimba zino n'oluyimba luno mu version zezi nga naye omutima gwange kulya gunyumirwa nnyo luli. Kati nenkola video luli. Video nagiwa vibes, bamuyita vibes busungu. Tukolerawa video olwo twagikolera awo ku Kyerukuli. Kyerukuli ne tuteekawo ngeri y'abaana bajja batekawo bambala embugo nga bw'obiraba nga bw'ogiraba. Kati nemba ngeri gye nkoze video version yasooka eya David n'engisigaza mu audio. Eno Kenzo mwe yayimbidde era yali yansaba data. Kyenkugamba gemba zima Katonda waali mujulizi tekiriko na kubuusabuusa kubanga kyekyo. Kakati lutambula lutya era Eddie Kenzo alufuna atya oba olumuguza otya? Kibuuzo kirungi. Naku lumu twagenda ku Big Talent ne tusinkanayo Eddie Kenzo. Kati nga bw'omanyi nze ndi wansi yali waggulu, tamanyi bambi.
nange simumanyi omumanyi no nze mumanyi yetakola ki yetamumanyi nemugana ebrad okimanyi nti nyimba kubanga bwosinkana omuntu owa waggulu nga mukola kimu olina omutegeezaako olabe oba ayinza okuwa bwe bibeera naawe emirimu gyokola mumanyi wakikolanga bwotyo oba okikola bwotyo nenfuna enamba ye nemusindikira ku nnyimba zange namusindikira ennyimba zaali ndozanga samusindikira nno nnyingi namusindikira nga 3 yasiima nangamba you so talented oli wakabi nemugamba yes thank you kati bwe waita akabanga nangamba naye olimba lwankulowoozaako luno lwakitolunguza kati bwe yaŋŋamba ekigambo ekyo nentunulamu ng'olimba nagezaako dupromotinga nekolaki nelugaana olw'embeera yabyakasente neŋŋano olimba luno kanduguze edi mukama senga ayamba ne lukola edi bw'anaavaayo n'ayogera nti nze lwayita waalo ensi ejja kumpa amatu gebadde tempa wano nanoonya attention neŋŋamba ono wakabi bw'aluyimba ajja kunjogerako nti nze naluwandiika abaana bategedde amaanyi gange bajja kujja gyendi bajja tegera nti aziza asobola owandiika oluyimba olwakabi ate asobola okuyimba ebyakabi kati nemmanya nti opportunity bwenti bwe nagiraba kuba nze wali lwannemerera mullo wali omaze bbanga ki nga oluyiyiza era ng'oluyimbi wali lumazewo bbanga ki anti eyo vidiyo nagikola 2021 myaka ena kati naye nga kenzo yansanga kubanga nanomuguza 2023 kitegeeza wali wayise emyaka wali wayise emyaka 2 nga nze lwannemerera nenga nno kati olimba lwannema promotinga sina nyambako ngozezaako ebyange byonna kandi umuguze ebeere opportunity yange bwe lutunda ave yanjogereko nti Kasujja Azizi yaluwandiika ensi empa amatu bwe nempa amatu ngeyise mu kuwandiika kw'oluyimba luli ate ejja kumanya bwe nnyimba kuba nze siwandiika bwandisi muziki nze nnyimba nyinza n'okugamba nnyimba okusinga bwe mpandiika mullo ebyaddala oyimba okusinga ne bwe mpandiika ndowooza nze bwenkitwala si lwali bwenti wendumuguza mu kumuguza wano eno owenzijjaawo endagaano muwandiika mutya era biki ebyali byateekebwa mu ndagaano oba ebyateekebwamu nti nno nduguziza zonna rights wazimuwa ekyo kyogambye ekyokwogerako mwakiteekamu nakyo byali bitya of course endagaano gye twakola gye nnina ewaka empa obuyinza okusigala nga ndiko organizingibwa nga lwayitawo oluyimba wasigaza rights z'okubeera nti ekiza kikire ne bwe ndeeta endagaano gisomamu nze era nze kyo nali njagala kyokka ebisigadde bino saabifaako kubanga omuntu anoonya osituka tonoonyanga bingi noonya kitono kw'olandira ensi kwesobola okukutegeerera nasigaza obuyinza bw'okubanga nze lwayita waalo wabula oluyimba nga bwolaba baalutadde lwatambudde abantu ne balwagala era nga bwolaba lukola era lukyatambula lukati lukyeyongerayo era lugenda genda waggulu njagala lugende ddala nnyo waggulu kubanga nze kimpa essanyu okulaba nga kye nakola waliwo kyekikola era ndi musanyufu naye kenyini namusindikira message Eddie Kenzo ne mugaba bro I'm so proud because our song is doing well akimanyi bulungi tayinza nagyewakana nga nkikakasa kati kana akavidiyo bwe kaavuddeyo nawulira ate bubi kubanga kali kalaga obutali bwenkanya era neewunya simanyi nayakata nagezaako kugambe ne ku YouTube bwe namuguza oluyimba nabujjayo kuba kavidiyo yaliyo ku YouTube nendujjayo kubanga nali muguziza oluyimba mu longa bya mazima nze ndi musajja wa Katonda seefuula ate ebyange byenkola bya musana nengezaako n'okugijja wonna we nalinda bantu weeri kuba etambula na nnyo ye ate yali yatambula nnyo ane ngamba kati kiwedde tewakyali alina ki luyimba munnange nabadde ndi awo nga batandise okunsindikira bulinki nga vidiyo bagizuukusiza yange bagikuba nagezaako okukirwanyisa nga nakakiraba kyamazima ne kinnemerera nga kyagenze dda kati nemmanya nti abantu nga bagamba Eddie Kenzo yabbe oluyimba lwa Kasujja Azizi wabiwulira ndowooza neninda muganda wange ngamba Azizi jangu okirira linga empewo nti oluyimba wakola ki walunguza
ekyo nno nga nze kyenjagala abantu bategeera amaanyi gange agambe nti jangu abantu bagambe oluyimba gwe walunguza era nali ninda kuŋŋamba nti jangu agamba abantu nti oluyimba Saaluba walukola ki walunguza bibi biggweeraawo kati ate kyakwasa ennaku Edi kunkubira simu kuŋŋa nti abantu bagambe nti wakoze kava nze sisobola kweryamu lukwe era mbakuba wakati mu kulinda Edi agambe nti no awo jangu tutuule mu kamera abantu bamanye nti no walunguza mu bulungi ate yagamba nti no bantu bagambe wakoze kava abantu bagambe mbu nakoze kava nze nakoze kava mu mutwe gwange kale kankubuuze Katonda yandibadde asinzira mu gunda agamba omwana ono ekitone kye namuwa akikozesezza bulungi kubanga akikwese lwaki yabikola ebintu ebyo simanyi kigendererwa kye wabula nze tekyankolera kubanga nze Edikenzo nze mwagala ku mutima oluyimba si yasooka okulunsa waliwo n'omuntu omulala yali alunsabye nga muyimbi w'amaanyi neŋŋaana naye Kenzo nalumwa lwa bintu ebyo munnamasaka munnange musiraamu munnange ghetto youth nganze neŋŋamba omuntu agatta ebintu ebyo bisatu alina okuba ne kye bayita wanulaavu era kyemmanyi abayagala okusitula abantu abalala kyekyaluma empeesa naye bwe yavaayo naŋŋamba nti gamba abantu tiwakoze kava kubanga singa nagamba abantu ti nakoze kava then who is the writer of nkulowoozaako yandibadde waali mba neriddemu olukwe mba nkutta amaanyi gange n'obwongo bwange ne talenti yange ne kaliya yonna mba ngiziise bwamugamba oba bwamuli omuguzi oluyimba luno ng'ekiteekerwakyo kya kupromotinga n'aluyimba n'atateekamu Kasujja Sozi the writer ne lufuluma wakitwala otya kyampisa bubi nakyo nnyo naye ne ŋŋamba ndowooza ajja kumpandika ku vidiyo tennafuluma kyampisa bubi osuubira nti wali essuubira okuwandikako ku vidiyo nga mu audio teyakiteekamu ate nga yagambye n'okugamba nti no bagambe just gwe akola kava ne waba tampandiise wakati olidde amazima gavuddeyo dda Katonda yampandiise dda nti ze nawandika nkulowoozaako otulaba Katonda yali mu bikola ze mbirimu endagaano yenyini eyogera tebirimu na ndagaano I am the right of nkulowoozaako ate mu nnyimba zennyina nkulowoozaako lero mu ku nnyimba ennafu kati kankubuulira amazima ebya ddala sikulimba kunyimba zonna nkulowoozaako lwe lumu ku nnafu ekirowoozo ky'omuwandi yo projekiti endala nibwe yandiŋŋambye projekiti 10 mbadde ngenda zimuwa era mbadde nja zimuwa in fact nakati nkyasobola ozimuwa singa ategeera ensonga yange mwetaaga nnyo sijagaana naye neetaaga ndowooza wadde oba simanyi asinga kwetaaga munne naye nga kyemmanyi kiri kimu nti mwetaaga nnyo nze kati simanyi oba naye neetaaga nze sirina mutawaana kugambe Edi mwagala nga muntu nga munnamasaka nga ghetto youth nsobola okumuwandikira ennyimba endala buno bwe yagambye nti no vaayo bagambe nti no wakoze kava gwe yakoze kava wakikoze sisobola kikola ekyo bagambe nti gwe akola kava mu luyimba lwako ndi weebuddu ate ndi wakitangaala aye saakweryamu lukwe siyinza kukwata mutwe gwange nengusulika kati olwo mba ndiwa essaawa eno mumunoonya lwakuwandika luyimba nkulowoozaako singa nagamba nti nakola kava mwandibadde munoonya ate nze siwandika bwandika gayo ennyimba okusinga ne bwempandiika ensi ng'ebadde tekumanyi bizibu ki bewagezaako mu kupromotinga n'ogamba ndongo mulimu bizibu bino na bino kuba abantu abasinga bagamba malogo ti abayimba obulungi alimpa olaba kati gyali mbu malogo naawe eddogo eri akusumbu nze sijja kugamba nti eddogo weeriri kituufu naye nze nkulembeza nnyo Katonda kuba asinga eddogo amaanyi si bwe kiri omuntu gwe baloze Katonda yabakkiriza bamuloge Katonda bw'agaana bayinza okuloga Katonda bw'agaana bayinza okuloga eddogo weeri naye Katonda yabakkiriza likukwata oba likukoleko nze nzikiriza tayimu yebadde tenatuuka esobola okutandika okuntegeera kuba Katonda akolera mu kiseera ekituufu takeera ate takeerewa ffenna yatuwa ebitone n'amanyi nti ono kimuwadde kijja muyamba bwe kiti mu biro bwe biti
ye Katonda yakola ebintu bye nze gwe mmanyi ebyeddogo gye biri naye nze nzikiriza nti Katonda bw'aba agambye nti tambula ne bwe bakuloga emitwalo 5 abantu tosobola kulemererwa kutambula kyobola bandi wa mazima siryamu nzi seryamu lukwe ate siryamu ggwe lukwe gwe bw'okola ekintu ne kingasa nze nvaayo kubanga omuzungu yagamba nti class recognizes class bw'olaba ng'omuntu wakabine obanga omusinga vaayo otegeeza abantu nti ono yakoze kino tozibikira bantu ba Mukama kubanga naye Mukama teyakuzibikira oba olyawo baleke kkiriza omulimu gw'abakoze mutambule musigale nga muli baluganda nze obuzibu bwe nnina kati ne Kenzo kugezaako kunteeka mu mugongo nti ngamba abantu nti nakola cover mbagamba abantu nti nakola cover bulaza wandibadde saawa eno nkyaziza ku interview kuba mu mwagaza nkugambe mu nnyimba ze nnyina nkulowoozaako lwe lunafu neze nsobola okuwandika neze ngenda okuzaako owandiika ojja biraba ate Eddie Kenzo simwinaako mutawaana era olimba talubbanga nalumuguza ate ne bwaba ayagala tukolaga kuba by the way nze sinnamukyawa naye njagala ategeere butegeeza ensonga yange ate musajja mugezi ate mukulembeze manya ajja bitegeera ate gwe kasita olaba omuntu omanyi kati nze tagenda kunyiigira na kino kyokoze okwogera amazima anaaba akoze byokunyiiga anaaba akoze bubi nze omanyi kankubulira ekintu kimu mu nsi kyenkulembeza kwe kumanya nti kyenkola Katonda ali ku saidi yange awo mba sirina kyengenda kufaayo kyobola sirimba kubanga manya genda kuba bagunteeba Mukama aba tali ku saidi yange n'ebino byenjogera kibyo kulowoozaako obuyimba lulungi era lukoze ne muganda wange ennyimba nzimanyi ziwandiika ate okugambye ensinga tulaba nti mpandiika nnyimba okusinga bwe mpandiika ekyo nkubuulira mazima ensi eyinza obeera kati nga ekutegedde naye kati egenda kubuuza music omulala aliwa awo wetudda music gyali olwedda ali processed gwogenda okuliriizinga oba ogenda kuyiiya buyiiya nyina ennyimba endicoding nyina ennyimba empandiika eziwera 5 ze sinnaba kulikodinga naye nga ziri written siri mu kulimba sikulimba byenkugamba bye bituufu era mu wiiki emu okuva kati ngenda kuliriizinga oluyimba ojja ddula bagamba muyiiya nnyo nga mukyali baavu abayimbi era omuyimbi wabeera nga akyasitwagolinga aba alina peeni ng'otula wansi n'oyiiya bw'ogamba ku laavu n'owandiika ddala ebituufu naye kasi abafunamu ssente ensonga lwaki babeera tebakyasobola na kuyimba music kuba babeera tebakyalowooza bulungi nnyo weeteeseteese music ono abantu kati gwe bakubitegeeredde kani nga kulowoozako obuyimba bwe butyo nti bw'ogenda okutuwa sindagira ku makyamba w'ennyimba nga za kitupula anti kati nze okuyimba olaba nze kisinga okunyiiza oba okunnakuwaza oba okunswaza kwe kukola olimba ne baŋŋamba lubi sisobola ate munze Mukama teyateekamu luyimba lubi nsobola okuwandika olimba luyinza obutatunda very good terusobola kuba lubi kubanga ensangi zino abaana gwe bayimba gw'omulabuulira tulina abaana mu gigi ogwo oguzze abantu bagamba music wabwe tebamutegeera bamuyita na bubugamu music gw'omulabuulira nze kati kyengenda okukola kiri kimu nze kanyimbe buyimbi nnyimba zo zoogere omanyi saa kwogera bintu by'abalala buli muntu ayimbe amanyi abantu tolinya nnyo bafokasingako bye boogera olina kukola amazima go gawogera nnyo okusinga ebigambo by'abantu kati abaana abaliwo abayimba nze sibalinaako mutawaana wabula nze essaawa eno bwe nnaayogera tekijja kukola makulu nyina kuyimba music yayogere weegomba oba akuinspiringa n'ogamba artisti ono annyimbira era artisti gwe neegomba nze wipasa Wilson Bugembe yanspiring okuyimba era nali nnyimba gospel wakyali Yesu okubeera Mukama kye yantondera okuba wadde nga mpita mu muliro wadde nga mpita mu buzibu wakyali Yesu
Ulibo Mukama nanzijayo mu bunya mu bire bituufu nyimbo oluyimba. Sira. Pastor Bugembe. Eddiini music ayawukana n'eddiini. Music ayogera olulimi lumu music ayawukana n'eddiini. Music ayogera olulimi lumu taliiko ddiini. Kyobola bano mu South Africa bajja nayimba oluzulu wadde oli Muganda nga toluwulira naye music yayogera naawe abanga waddala. Enyimba za we very good kati olulimi lwa music si ddiini. Era nze Bugembe nayagala nnyo ennyimba ze naddala ezo ezedde ezo kisooka zaalinga so zaali zikwata ku mutima ng'ate ziri melodic ziwooma. Omanyi Pastor Bugembe ayimba nnyo wansi awo. Omu ku bayimbi abayimba wansi awo alina eddoboozi wansi awo ayimba namwagala nnyo era nali nnyimba gospel edda nga nakatandika naye ne ŋŋenda nga nkyusa ne ngano kannyimba eno. Omuyimbi omulala Brenda Fassie si wa wano mu South Africa okujjako ne David Lutalo natuuka bambi ne mwagala ge mazima manye nze njogera mazima. Bangi abayimbi sijja bamalayo naye aba abasatu Bugembe ye nnamba emu oyo gwe natandikirako okwagala ne mpulira ng'ekintu kyakola munzi nkirina entandika. Brenda Fassie yo kuva dde elalilele okamanyako chiye so fazila dobe no maganja ledelile chiye so fazila tamu uwa bebutuma ichoge afikala kunjale Brenda Fassie. Makanjani mchana sija bwana kitegeeza naye nagambye muziki ya bogere. Ati Pastor Bugembe ya kustalinga wali oyinza kuyimba bwe gospel otana bakuliriza. Nina wali oyinza matu simu meeting nga ko sigenda nga ko ku meeting ati lwaki tobumuguza. Pastor Bugembe ate oba obumuwe ate wakinga babugabi oba kuba nnaku zino ayamba nnyo abavubuka abato abawakolabo lwaki naawe tedda Pastor kolabo ya Pastor Bugembe sinza gigaana yakabi nnyo kuba jukiro oyo ate idol mbanja gikola n'okwagala n'okuyaayaana. Olina oluyimba my friend Lord Pastor Bugembe Pastor Bugembe taata aido wangu olimba nduli nansaba ompe kolabo muzeeyi anaabiraba ajabiraba ndulina nsaba ompe kolabo muzeeyi kubanga gwe aido wange nambali moja ago nno ge mazima era bw'anaaji mpundi nyimba za gospel nzina pikirivu kandi bwe ngamba kuwandika bbiri era nzimala olwaleero nga situnava wano. Pastor olewa nnyo aka Brenda Fassie kanyumidde badde sikamanyi olina okubimanya ebyo ebintu be bakabaka ba music aba South Africa bakabi nnyo baali bakabi nnyo mu biseera ebyo era omuntu yenna bw'atatunuulira bantu abo asobola obutavaamu kye bayita music. Ekiringa ekisibye ku ndongo ye budde bwawa kati obwongo buno okuyimbako tebikweyimirira onyako ssente zo olaba kituufu ekyo bolaba abaana bangi abalina ebitonne nga tebalina wadde obusobozi obumanyisa abantu munaana nti owange nze nyina talenti yakabi bweti ensonga yeeyo. Kasi life ogitambuza otya muki nga ki okubeera kukola mirimu ki oba just kuyimba kwobeerako anti okuyimba calling oba kuyitibwa okuyitibwa tebakugattako mirimu mirala kyogamba anti kwe kuyitibwa okuyimba mulimu nga buno ga nti
omusawo omulaba omusawo kyakola mulimo naye ate buweereza oba kuyitibwa nti okuyitibwa bwe buweereza bwe buweereza kati obuweereza toyinza bugattako nnyo ekintu kirala toyinza kuba na budde buwandiika nnyimba obe n'obudde obuyimba okwasaganya ebintu ebirala ate okuyimba kulina obujja tebakugattika tosobola beera muyimbi ng'ate oli mukozi ng'okola otya okuyimba kwa bujja kuyimba olina kuggwerayo walabye omusambi w'omupiira nga bamala ogusamba agenda n'atambuza amandaazi lwaki akeera mu training nadda mu training ennaku bbiri aba ne maaki nadda mu training kati agenda kutandika ddi okutunda amandaazi n'okuyimba bwe kuli kulinga omupiira vocals every morning olina owandiika olina okgenda mu studio orecording oba ne performance olina okgenda performing kati njagala omubuulire ogenda kufuna ddi obudde obukola ebirala wabula osobola kuinvestinga ng'omaze okufuna mu kuyimba naye wano kuyimba ate okugattako amandaazi bapromota baakutegedde okutandika okuwa ku bivulu bapromota tebannantegeera naye nsaba mukama katonda abakwate ku mitima bantegeere bassebo ne bannyabo emboozi yeeyo musajja ensonga muzitegedde bulungi nnyo abadde beemulugunya kayimba ndowooza bakitegedde bulungi nnyo olina byoyagala ogamba bannayuganda bannayuganda benjagala obagamba bingi ekisooka kyembeegayirirako bannayuganda nsaba babe ne kye bayita one love atunda amandaazi yagala nnyo atunda amandaazi munno kubanga eno ensi siiyo wekka ate bwe mwegatta amandaazi ago gatambula okusinga nga buli omu awalana munne abayimbi omuyimbi wa waggulu bw'olaba owa wansi bw'omuwa omukono tolina kyofiirwa kubanga naawe okwambuka gy'oli waliwo abakuwa omukono tosobola kuzibikira maanyi ga mukama wabula ate bw'ogasembeza ne weegatta obeera w'amaanyi so buli omu ayagale munne tubeere n'okwagala infact nyina ekirooto olunaku lumu oba simanyi oba Afirika eryegatta nitubeera eggwanga limu tujja kuba tufunye amaanyi agatagenda kuddamu ku defeatingibwa so naye kinatandika eno wansi Afirika yonna yeegatte nyina dream eyo nga Nigeria Senegal Uganda yonna nsemu ekirooto nedde wakirootako nga ndoota ekintu ekyo nsaba kituukirire era bwe kirituukirira tujja kuba tuvudde mu kye bayita slavery kuba tukyali ba slaves ekyamazima abazungu batufuga nalabye omukulembeze wa Burkina Faso Traoré ayagala kituukirire era anti Traoré kati kankubuulire ansula ku mutima omwagala nnyo kubanga nalaba omuntu gwe nalisuubira kulaba mu Afirika mu biseera bino era simanyi nakyalo anti Traoré ayagala ensi ye mu mazima ne mu mwoyo ayagala kala ye nga Afirika yakyawa abalyake muye mujjudde brotherhood tatunuulira maanyi gaalina atunuulira biki ebiyinza okufuula ensi ye ey'amaanyi mu Uganda tulina omuntu afaanana oba oli awo tunamufuna oba olaba bonna n'abali mu byobufuzi abagezaako practice nga taliiwo sijja kugamba nti taliiwo naye nsaba mulabe ayinza okuba waali nga sinnamulaba bulabi naye bw'abaawo nsaba mulabe mboozi ono ng'alinga Traoré omulaba twabadde ku mboozi ya music tusooke tudde ku music tukomewo eno tukomewo eno kuba endongo eno kyekikulu yatuleese wano endongo kyeŋŋamba abantu ngenda kufunya oluyimba olupya it is a good melodic song naluwandiise bulungi kyenekakasa analuyimbye bulungi okitegedde otya tosaba okululanga bitannaba kujja tayitera bajja gitegeera nga lufulumye naye wiiki emu okuva kati ngenda kuba ndoliriizinga nsaba banzikirizeemu kubanga ekyamazima nsobola bya ddala Dikenzo oyo muganda wange ate alibeera muganda wange ate essaawa eno senga teyagula oluyimba lwankulowoozaako senga tewali ammanyi essaawa eno mummanyi mumpa interview kubanga Kenzo yajja n'agula oluyimba lwankulowoozaako okuva gyendi ensonga lwaki kati mundaba mwagala nnyo bino byenjogera siri mulwali sirimba sifeekinga era nsaba mukama nnyambe ne memuluzinga yes okay
bannyabo ne bannyabo emboozi ezo abakwagala ku social media platforms zonna winga YouTube subscribinga okozesa mannya ki sinaba kufuna mukyala ensonga ezo toziteeka mu muzannyo beba kusalira emikisa ddala manyize siri balaga ndi w'amazima sinawasa ala abali mu Uganda batotokananga mukolwa buli bwodde eno apo bali awo ku TikTok bayitirivu nnyo kiki ekikulemeseza okufuna omukyala ngenda kufuna ngenda kuwasa mu bwangu leero siina naye n'enkya naaba sinafuna n'okuwasa enkya agala mukyala alina bisaanyizo kikale nti bwati ne bwati ne bwati kale akasita abeera nga akkiriza nti katonda ekintu kimala sheshe oba mulangi mweru kala bweti wa kitema yasoma bwati gwe tolina gwe kasakiriza nti katonda katonda ina nyini byonna ebyo ebisaanyizo birate njagala mweru njawukana n'endowooza yaabwe just nesina kyagamba ne banyaba ensonga zezo